Nino olugambo tiririririri sinza butalubawa. Leka asoke neterezo mai mwogera nnyo Jacinta ye natuyanye biki. Asoke nekole ebyabalungi mwemba olu. Nino olugambo. Ha! Luno tewali yaluba wadde eno sauce. Maba naina kuzino ndi muzibu eno 2:20 wabula envuga speed. Amchirabe. Amayinza mbera n'obuntu obulungi kati mugamba bwa 10 si bwa 10 buno nabuguze muguni mu kafeja bazi bagula ebintu nabuguze mu simanye ba supermarket je singane Uganda okubeye beyi kale kasoke sanitizing emba olugambo bana mmwe mumanya kiri mu gwanga mumanya kiri ku ye mukagani shonga mutasonga shonga mumanya kyagudde ku Grace Kani hawa mgena kumpa mmeka mumpe mmeka kuba kati ndulina zena mpuliranga bane sikyebaka olugambo luwansukako mwaisira lugambo Jacinta njogera kyenalabi munange sijja baluisa omusajja nga tavaayo nga tagana abitutemere bya Grace Kani mbwate mbunno mbukati Grace Kani mushonga mbuye manager we kati mugamba lutuwo manyi mwagala olugambo nabadde mpita ayita Makindi nga sugwa kuona omuvubuka bamuyeyita simanyi mbo omukunja atasera omwana nga likoga Jacinta yimirira nze ndukuwa amanya balula abali media mwe mutu sensonga Jacinta kandukuwe konze lumpe bane zisiri wani kati nze Jacinta muzogana engoza bukasisabuka ate simwe mwantonda gwe munenga bangamba olugambo lulu ng'omwana alonderako konze ye baneka yinganzi lugalengalo naye kufuye nakuzina naye ina akamotoka nyambo mpebuyo ngambi Jacinta akakuwadde ko tamulira ku boda mukikole muvaako ki soka mbasi bayiseeko nnyo mbasirungiye ate mbasibize mpaka akamotoka abasobola kati naye simu bubi omwana nga talunyumiza ngamba Jacinta kankubulire omwana Grace Kani gwolaba mune yagana okusasula sente zaffe mutwamuwa sente z'omukolo Grace Kani nagaana okukola ki okukwa ate okujja okuyimba kwanze kati munenga ngamba Jacinta mwana oyo gwali mwaka guwedde ne mwana otagala kutuyagana okuyimbira omukolo kiko omukolo gwali gwa mwanyina zate ngo obusente bwa mukyalo nga amanyi okweyiya mukyalo obusente basonda busonde mama nasonda sera nasonda koja nasonda ne balabanga batandika okubeerawo ne mwana gwe tuyita Grace Kani nagaana okujja onaku olwatuka ne mukubira simu nagaana okujja mbu Grace Kani mbwate ne bamukula n'amasimu nga bwabavuma mwete munsiri walirako twakalabe kugokako ko mukolo nze nga nyimba emikolo nyimbira $5 mwe kati mumpa mutyebwe $6,000 mwana agaba ne yalira okudawuni lwaki yazikwata munenze sibyange omuvubuka walayi mugenda mulaba abiyeyogerere sibyange sawa muntu ajja ngamba ate biki mu Jacinta ate biki nze sinze yabyogera taa kumpaayiriza nze najjanze kamu Kampala najjanze n'ensawo yange n'obugatto bwange bwali bwa bbulu nenzije Kampala kati sawa kumpaayiriza sawa ate munyize nyiza no bire kuba mbireke sija bireka bayimba agala nnyo kati munaye mpomulenza abali awo abanja Grace Kani taagala musasula kati mboyita we nakumbale shonga nga takubira omulenzi kati nze mberawo nebuuza nengamba ate shonga bimukwatirako wa munnange kandukuwe owasoka embireke kati nebuuza mushonga Grace Kani bikwatagana bitya muna omulenzi yabingambye nze sibyange Grace Kani ate naba Sasha Brighton yali mukwano gwa Grace Kani kati ngezaako bigatagata Sasha Brighton yali mukwano gwa Grace Kani ate shonga yali boyfriend wa Sasha Brighton ate Sasha Brighton bayawukanye ne shonga ate kati shonga kati ye manager wa wagundi wa Grace Kani obaba naye namwe byendowooza mu birowooza omulenzi munnange nga yabikola ki byena yabinyumiza mbadde sibimanyi nze ne Grace Kani Sasha Brighton basimanyi nti bayawukana ne shonga era nze nabitegedde butegeezi munaye mukati ye manager mbwe ya shonga mva ku byakitonsa shonga atandise okuteeka mwana muwala sente nawe abagagga mune mubaawo lwaki naye sijja byogera kuba kati kambireko ebyo naye mumane mukikola mutya gunoga akamanejinge kuona omuyimbi male manejinge kuoli nga mulina nnyo sente mulenga mbunno
gwe soka kyogere mpola muno shonga nga takubira omulenzi nga tamugamba mbuno njagala weesonyiwe Grace Kani kenziramu kulira ngo oyogera ku Grace Kani mawulire ngenda kutulisa mbuza kumutulisa aje nze nango mulenzi yagambye kumutulisa mbu yagambye gwe bajja kunale bajja kuziika yebukunya nga tebakulaba mbole byobera ne Suna Ben bajja kununya nga tebakulaba gwe yamugambye kenza mune mpengo oyogera ku Grace Kani oyogera ku Mumbejja wa Buganda oyogera ku Mumbejja w'ensi yonna oyogera ku Celebu wa Uganda yenna ye muyimbi yaka kuba hit wano ne zigenda viral zigenda international oyagala kumwogerako mwana gwe munaye nga ndukulabira omulenzi bino yabingambye kati mulo bibyo mubyerabire nange ng'omulenzi akola ki nga amugamba nze tontiisatiisa omulenzi no naye si mwangu yamugaye gwe shonga nze tontiisatiisa nze nava bukunja ebyo wana ne ssente ebyo ojja kulaba nze kankubuulire kye kikulaba abakazi kyovala nga bagenda mangu nabimulangira mugaye olaba abakazi kyovala tobawa ne Shasha Brighton ye olaba kawoomera naye wuuyo taliiwo she's nowhere to be seen oluzungu nasomayo toto temumanyira ate she's nowhere to be seen oba keeko kenjogedde akazungu keeko basikeko eko kama yankola nga amugamba nkomyewa nga amugamba era gwe togeza nodamu n'oyogera ku gundi ku Grace Kani kati ye Mumbejja wewe olaba Shasha Brighton ekikulu omwana oyo yali naye akwata mu gundi kati ningamba kanfune nze manyi njagala nnyo pretty nga muddugavu njagala nnyo gundi African color ndesawa abantu nageza okulaba nga ng'omwana banne abeera nnyo mu ttaala nga mweru nnyo nze njagala muntu muddugavu nga mukazi wange Dorose bwe yali era ne bikola ki munange ne babeerawe bati munange ebigambo si byange saagala muntu ampayiriza nze nkaaba bw'ompayiriza nkaaba natera okukaaba nze I'm telling you I will cry munange omwana nga tagamba nti yagulawo n'omusango n'agamba era guli ku poliisi ekatwe Grace Kani mbuno bamunoonya babagala basasule ssente mbwate munaye atalina nebira byagenda otugamba kumbukubi omuntu yali ambaza Grace Kani naye ebyo byo kata byogerako leero kuba yangambye yagenda biŋŋamba namugambye kasoka tumanye bino alyoka atubuulire ku muntu yali ambaza Grace Kani era mbuno biki naye muneze newunya naye Grace Kani abantu bamwagala mwe baanammwe kuba buli omu avayo n'ayogera ku Grace Kani kubanga bamwagala nnyo olaba kati ne Shonga bwe yafuuse manager we naye kati kyennebuuza mutwogeremu ng'abantu abakulu kati nze Shonga bino tabiraba era tajja bbiraba era kati tekisoboka tasabbiraba kati Grace kati Shonga ava atya okufuuka manager wa Grace Kani era kati kamawulire abagala okutegeka Grace Kani bw'oba omwagala kubira Shonga era nze nkola bw'ona akubira omuntu omulala tojja mufuna era kati Shonga yasalawo oba Grace Kani ayimba oba tayimba nena lwaki sibireka lwaki sibikomyawo ko temugenda kunsasula lwaki temunsasula ena bange esimu gisome munsasule oba nkole nti oba mbireke naye nga byerabireko mukwano njagala weerabireko yo nabalaba Urban Media baana ba mama nze bampita omukunja atasera out of Kunja Nation nkola music Luga Flow Style ndi mutabani wa Suna Ben byebyo mbadde no makava gange eno gye tukubira ebigoma Jacinta nansalako omwana w'embaale nsasenye Jacinta ndi w'embaale oyagala tandika kusala nganda bofana n'ab'embaale gala kwewayiriza nti oli munyankole w'embaale oyagala mbyogere yansanso balaba mwana yenze bampita atasera byebyo Chichi bale. Bandango bale siwa ko mukunja atasera ndabani wasula. Sona woliwe Masaka yo Suna Ben. Suna yanzala bukunje yo nanegana kati ensasage yendongo ye yanjijjayo. Baba mukulu nnyo bwali omusajja. Suna Ben oli mundu mukulu zitofu. Nawe kantuka Suna Ben okali. Sinna kayiga naye njageza. Tubeye yo tulira omukunja atasera. Waliwo ensonga ebadde yitingana. Naye nengamba sigitegedde bulungi naffe tetugitegedde bulungi. Ensonga eno waliwo akasente akayitingana awo akasente kange tebakamba era otulukire oli mukwano gwa Grace Kani nali mukwano gwe ng'akyali mulungi kati we yabiyiwa n'embeera nga si kyali mukwano gwe musokodde ebabika katono njagala otulukire omukwano gwammwe ne Grace Kani gujja gutya gubeerawo gutya gusabulukuka gutya era bino bidongo tewaliwo ngeri yanjawulo gye gwajjamu kubanga ye yali mukyala mufumbawo tewaliwo kitugatta wabula endongo nga mufumbewa
tafumbirwangako ŋŋambe nti bulijja bukyanga azaalibwa bulijjo yadibira ku lujja. Grace Khan yabaddenga omukazi ali singa era yeteeka abaddenga singa. Yali mufumbo kati awo tewaliwo kitugatta okugjako endongo yokka. Ewakojja kitonsa? Abo bonna bangi, bonna abo bakitonsa bonna. Mujja bimubuuze. Kati Grace Khan mwesanga mu studio mwesanga? My first time okumumiitinga tuwogere ku bizinensi gwali mwaka guwedde mu mwezi gw'ekkumi nga nina sister wange oyo weeyo mu kyalo eyo Bukunji eyo mu Kyaggwe. Kati yali agenda kukyaza omusajja we oba mu abazungu kye muyita introduction. Kati mu bayimbi be yali asinga okwetaaga abali ku option ye Grace Khan yaliko. Kati ne mugamba naye mwana Grace Khan ono okusinziira comments abantu ze bamuwaako mwana ku byendo ng'akwata akasente n'atayimba. Lwaki tetugezezaako omuyimbi omulala kuba bayimba ennyimba z'omukwano bangi. N'aŋŋamba njagala Grace Khan. Yalina akayimba ke yali asinga okwesibako nja kufa naye biki ebyo bwe bitomanye ebintu byabaddeemu ebyo. Naye ne mugamba oba gw'oyagala katumuyiribe. Nenkubira Grace Khan esimu nandagirirawo okumusanga. By that time okumuwa facility deposit namusanga ku police. Era we namusanga is it this side of Nalukolongo. By that time yanimba mbu baali basibye brother we. Naye ate nkizuula luvannyuma time after ye gwe baali basibye era nsonga za butayimba awo mu covid butayimba. Kati we namusangayo ebyo nali sina bigendamu ne tumuwa deposit wa de. Grace Khan obutayimba yali yeewala engeri nti gye bagamba nti ebivule tebyali scientific naye nga atya. Ate we biba scientific okwata ssente. Lwaki okwata ssente nga toyimbe tekyali kivulu yali gwali mukolo awo webata by December emikolo gyali gikolebwa scientifically ng'abantu beewa social distance simanyi sanitizer twala tugende ne bakuba ennankani. Kati so obudde tebwaliwo nsonga yonna muntu gyayinza kwekwasa era ne tumuwa deposit wa demu n'akola n'ezidrop zonna era n'ategeeza abantu nti nnaku zo mu December ngenda kujja e Bukunja nyimbe ku mbaga ya Vicky. Kati deposit yali wa mitwalo 6. Gyali girina kubeera 7 nga kwe kuli ne transport. Anti wazze mu ghetto z'ababa. Tukitwalirawo mweyembera mituli tusagenda mu maaso omusezi atasera omukunji atasera Jacinto obadde kintu oyagala kiteeka mu birungu omukunji atasera bali wasuula beni omubwati ati kyagala mu maaso kyalina emboozi ya Grace Khan omwami ono yamuwa ssente katono nnyo naye ate Grace Khan n'azikwata wabula n'atakola ki n'atayimba. Kati obuzibu Grace Khan ono bw'omukubira essimu ng'ebiseera bituuse yakukola ati. Kati eryo n'ebbanga okuva mu Gwekumi nga tumuwadde ezo ssente bwe twatuuka mu December mu wiiki etutwala ku mukolo gw'omuwala ye mwenyini yankubira essimu n'aŋŋamba omukunja mbadde nakyo njagala okunnyonnyolamu onnyambe ekirungi naawe oli muyimbi munnange obitegeera akasente wakampa naye nagakozesa mbadde nsaba ompeeyoko emitwalo 10 yaŋŋamba emitwalo 10 bwe yali agenda okugula make-up agule mbuna apangiseeko n'engoye nemugamba naye mwana ate biki nemunyonyola naŋŋamba omugole tobimugamba nyamba buyambi onfunira akasente ako kati nange olw'obulumi bwe nalina ku lw'abantu bali omanyi ebintu by'abantu b'omukyalo byanjawulo ku byaffe eby'ekampala ekampala omuyimbi waatajja bagiragira ate abantu b'omukyalo akasente kaabwe tekabanga ak'ekampala kati gwe Jacinto ekampala osobola okuba ddiru ya bukadde 5 olunaku olumu ssaawa emu naye abantu b'omukyalo okuraisinga emitwalo 6 oli amala tunda ndebe za muwogo oli n'atunda akakoko oli n'atunda ne basonda ne bagamba tugenda kuleeta muyimbi ate babagenda leeta muyimbi baagala nti tufune omuntu alirira yebbo kati nze gwe bazaale Bukunja nze muyimbi ng'ate nva Bukunja nga bamanyi nti we bayitamu nze byangu nnyo oli okukola ki okumuleeta kati kitegeeza bwe bampa akasente ne sireeta muyimbi ate bo omuyimbi tebamumanyi bamanyi nze
bagamba si wangu bagamba nakasente bwokalya si wangu kuki ngoyinza okugira nti obutazuukuka teri watali wangu naye Kampala osobola okukalya n'otazuukuka lwakuba mmwe mwesiba ku bukunja kale kati jera tukijjayo kyasibu nyumyamu akatonawo kati Grace ono bwamukubira ng'olunaku lutuuse obadde otugamba yakulaga mbeera kikuba abala omuwa ssente za makeup n'eza komisi nazimu wakati ku makya ku lunaku lw'omukolo saawa 4 ne mukubira essimu nga ndaba tankubirako kuŋŋamba kubanga ye yali aŋŋambye tugenda kwesanga emakya ndye tusimbule era nga nange nina bendi nabo betulina okugenda nabo mu mmotoka kakati twali tugendera mu yiye ye yali aŋŋambye afunye eyiye gy'apangisiza mwe tugenda okuyiwa eddikini ekolera empaka bukunja kakati saawa 4 ndaba tankubira mukubira takwata nyongera mukubira takwata yakwata saawa nga 5 nangamba ndi mu tawuni nonyango ye nkyali na wango ye anatera okutuuka wolololo neŋŋuma neninda neziwera mukaga tankubira nenyongera nemukubira nangamba ate nindamu mbadde nfunye ku ngoye wano naye tezinkolera ate makeup ate biki naye ng'obudde ndaba bugenda ne mu kyalo batandise okunkubira amasimu nemujjako tuyingira saawa 7 Grace tankubira simu nenkuba eyange n'agaana ogikwata nenkozesa endala we yawulira nga yenze nanjijjako neŋŋamba ebintu bitabuse kati nensala amagezi olwo ng'amasimu gatandise okutabuka mu kyalo obimanyi kakati kyenakola nenkubira kyali omukuba kyali ba Grace Khan by the way muyimbe I'll keep the privacy of his kuli erinnya lyesigenda lyexpress nemukubira nemugaba mwana ebyaddala Grace bino na bino naye mukubira nziza mu bino na bino naŋŋamba kuba Grace esimu gyasembayo by the way kwata yaŋŋamba omukunja omanyi ndi mitiyana naye maliriza wano mangu njijja nemugaba Grace kati wakisa ekyo kyewaŋŋambye esaawa zino ziri saawa 7 waŋŋamba nti oli mitiyana ogenda va emitiyana saawa mmeka otuuke Kampala mmeka tuve Kampala mmeka tutuuke bukunja mmeka oyagala kunzisa abantu wenakubira kyaliwe naŋŋamba Grace abalimba tali mitiyana wali wano mu kibuga nemugamba nga mpulira ntidde nnyo naŋŋamba omanyi kye mba mukola mugenda ku poliisi muripotinga ekesi omusirikale nga tanagiyingiza ajja mukubira bw'anaamukubira n'amanya nti musirikale agenda kujja ayimbe kalwakuba nti kyaliwe ye yabiŋŋamba naffe kye twakola ne tuddukawo mangu ku poliisi era omusirikale nga tanayingizaamu binankani details n'asooka amukubira kati we yamugamba yenze osi Katwe police station nti nsonga ki waliwo sente ze wakwata n'otayimba ng'ate mukola ate ng'olunaku lutuuse bakunoonya tebakulaba n'agamba abonga baaka nnyo ekyo kibatwaza ku poliisi essaawa eno kale kanjije wendi netuvaayo ku poliisi awo n'akyusa n'akuba ku yange gyabadde takwata n'aŋŋamba maama nga mwaka nnyo ekyo kibatwala ku poliisi amangu gatyo konze munnange olwo tuli musaawa nga 7 kitundu ate ebyemikolo mubimanyi nammwe ate ebya covid tuzibya nti oba tunazibya mpaka kiro kakati wakuba kuye nemugamba yogera ekituufu oli wa mwana tugendera ng'akanziremu nkukubire era obwongo ne bwongera ne budduka kuba nali puresha y'omukyalo nga ngimanyi Grace Khan nga wawulira nti erinnya lye alyagala nnyo lyakoze nange eryange ndyagala nnyo okujja omuntu w'okukyalo ebakuwa ssente nga basonda jjukira baba bamanyi mwana wa gundi oli akimanyi muwogo we gwe baali balina okulya tebamulya bamusonda wali eri basobole oleeta omuyimbi okitegeera kati nga nange nina omumentaininga erinnya lyange kati we nalaba nti bituuse ku eyo poyinti neŋŋamba Grace ono ayinza okunfuukira ekizibu nenfuna omuyimbi omulala at that particular moment nafuna Enule Mwanje nenkubira Enule nemugamba muganda wange giwunye naye ntaasa waliwo omukolo nawa Grace Khan sente ayimbe naye Grace alabika agandiisizza mwana nyamba okolera sente mmeka tugenda okube omuyaye naŋŋamba sente zakolera waŋŋamba sente byaddala nali sizirina ate bisitole bya covid naawe obimanyi naye olw'okutya nange okuswala onaddayo otya nga walya sente wakiri neŋŋamba kantwala Enule Mwanje asooka abakalakate omukola abeere ng'alinda Grace Khan mukavuvuŋŋana obateekayo lwakaani alabe ng'ono yatuuse bayimbe kubeera naye muyimbi mulungi bw'amala nze muze bali mugambe kati omanyi tulepoke na Khan aganja okujja kati mala ofuna Enule Mwanje aŋŋamba akasente ate akagala kashi
kuba yangamba binsuddeko busuuzi mwana njagala zakkaazi newozewoze obusente gundi mpa 10 gundi mpa 5 gundi mpa 2 gundi mpa obusente maze obuweza mbulina mu ngalo andagiridde nsanga emunyonyo mu nvuge tudduke tusimbula tugenda Grace Kani ate nga nkubira nga ngamba omukunja muliwa koze tuli Makindye angamba nze ndi ku Jinja Road ninye na boda mulinye twesanga enkoko njeru. Can you listen to such a statement? Ndi ku Jinja Road ndi ku boda era nga muwulira ali ku boda kati awone mmane ngamba mukama Katonda Obuganda buladde ate kati akasente maze okwawa oli nali sinakamuwa nali nkatwala butwazi kashi ne mukubira ne mugamba Henry nsasiro nsonyiwe muganda wange pressure yangezeeko naye Grace akkiriza tugende ali ku Jinja Road agenda kati nsonyiwa mu mbeera eyo kangende kankuleke naye sikikoze nti nkuyisaamu maaso ko ye tekirina buzibu nga tulinnya boda yatujja Makindye ne tukalakata mpaka nkoko njeru twatuka enkoko njeru ssaawa 10 omuntu yangamba nti ali ku Jinja Road nga ffe tukyali Makindye kitegeeza yali alina okunsooka enkoko njeru twatuka enkoko njeru ne tukuba esimu ya Grace Kani nga tagikwata kakati jjukiramu nti ate nenule mwanje namuyimirizza okitegeera ne tukuba essimu weyagala okwata yaffe neyazika essimu ne tufunaawo essimu endala ne batuwa ne tukuba n'akwata ne mugamba Grace olwo nga nzikakanye ne mugamba mwana wa maama bagenda kundya nyamba buyambi oli ludda wabagenda naye nga amasimu agava ebukunja ekivumo kye batanvuma nga kyazze nnyo pressure yo naawe ogimanyi bagamba twafulumya ogusooka tufulumya ogwokubiri kati tetuli kufuluma emikolo gikoma ssaawa 12 covid n'ebiki ebyo bitegeera kakati Grace nga ngamba ku simu olwo mugambye bagenda kundi yangamba naye nammwe temunjakiramu nze obudde bw'emikolo mbumanyi najjako essimu nenfurizinga we nnali nempulira nga ebyaddala nkomye naye nga ab'omukyalo bo mbagamba tuli mu kkubo tujja era tuli nkoko njeru kakati neŋŋamba kati nkoze ntya mu bulumi obw'ekitalo naddamu nakwata essimu nendisikasingamu ne benagenda nabaawo ku boda ne mbagamba Henry mwanje anakkiriza okulinnya boda mpaka Bukunja ne baŋŋamba ayinza okukkiriza naye awo ayinza okutusaba ate sente nga mpitirivu nnyo konza olw'okutaasa erinnya wakiri entunda kyennina ntwala omuyimbi tujja leppuka ne Kani after this okitegedde nenkubira Henry naŋŋamba naye mwana Mukunja mwana lwakwaffe abayimbi bwe tubeera ab'ekisa ate mwana erinnya amanya gaffe mugakozesa bubi kati mwenze mundabanga like buli ebidibye nze njija ebidibye mwana nange nenkiraba ne mugamba nsonyiwa naye sikikugamba mu mutima mubi naye ndi ku kisenge nakuba amasimu ekampalawo nga Grace Kani takyakwata simu yange nenkubira basewasewa nenkubira buli muntu gwemmanyi nti ali next nembagamba naye buli asobola oba olina olulimi Grace Kani lwawulira nga si Luzungu si Luganda si Luswahili kitonsa saamukubira waayi mukuwa Grace Kani sente Grace Kani namugamba tugende ewa kitonsa atuwe lisiti nangamba ene ensonga nyangu mukwano ate ng'ayogera bulungi mwana ng'ayogera bulungi era yali ayogera Luganda naye we byatuuka ate okutabuka ate ng'ayogera mu Luzungu okitegeera yaŋŋamba mwana kitonsa ne watabiyingiramu nze nsobola kibakolera wano ate olaba drop esinga ne lisiti bebi naawe okimanyi jangu nze nkimale naye oba tokiyingizaamu kitonsa bambi tobimuyingizaamu nze nsobola kikumalira kuba tugende ewa kitonsa agenda biwanvuya ne sente zibe nnyingi osingaawo nange nenkibalamu neŋŋamba manager ajja biwanvu yayongezemu omusente agamba obukadde n'obukadde so wano omuyimbi akikutula nange neŋŋende omuyimbi kumbe yali ku poliisi ng'ayagala kasente muwe deposit yamala ebizibu bye okitegeera atadde mu zino sitoole kati mukadde ako tuli nkoko njeru ssaawa zigenda mu 11 ng'amasimu agava mu kyalo n'ekyobagamba si kyakirina Grace ye takyazikwata asembye kuŋŋamba kimu temunjakiramu obudde bw'emikolo mbumanyi neŋŋuma neŋŋamba kati mumanyi ab'omukyalo bampitanga nnina nakubaawo mu budde ku mukolo ndi wa ku kyalo sirabise n'omuyimbi simuleese tugende oba banzita banzite ate nze n'abansoose okufa abaali tebasobola kunzita era baayomba nembaga manyi mukivuge tugende ne tuvuga mpaka ku mukolo batubuuza muliwa abagole baagala kufuluma gusembayo koffe mwana tutuno tunatera otuuka balowooza no tunatera otuuka mbonjija ne Grace Kani kumbe njija nsunda mutwe na baboda abatuvuga
tutuuka we bawulira ntutuuse natukubira ng'awulira twogera awulira ebidongo sound mu gundi oba ogiwulira nti kati batuuse wali ne bateekayo ennyimba za oluyimba lwa Grace Kani dijje teekayo kyenjo kuwa simanyi biki ddaali simanyi biki ebyo tomagamaga simanyi biki ebyo abantu ali ebwerwa yabalidde akatoga ali mu lubuto nadduka najja ali eri bonna abali ebo ne basembera bati obimanyi nga Grace Kani kwali abo baali bandidde kati olwo oshikola otya mukadde abo tewadi oluvannyuma ali wagambye nti toddamu n'okubira Henry Mwanje walowooza ennyo omugamba alinye boda mpaka Bukulu andi we nagimukubira naŋŋamba kyekiri kye yaŋŋamba nti mwana lwakuba ndi mwe mutunafuya nnyo wetubeera bikimu nze gwe mukubira buli ekigayo biki ne muleka ate era nga kyali kituufu omanyi omuntu okujjukirawo nga naye wonaabeera wano Jacinta ng'omusajja we akuleka waka lwanaagenda mu bumalaya wafuna zi stress nadda gwe n'obudaabuda okitegeera otuuka n'olaba nga bakukozesa nga nvandiirwa ebivumo babinvumanga nga n'obiwulira sikyabiwulira ebimu kye nali nsinga okukkiriza nti tebasobola kunkuba kuba nange eri ndi serebu wonkubako engolo ate ebyo abantu abakulu obinyumya nga sente z'abantu naawe oziridde naye baali tebasobola kyo namanya kiruma baalumwa nembagamba tazze omugole ye yantunulako nabutunuzi n'abuza Grace Kani aliwa nembagamba tazze teyaddamu wuliriza kirala bonna buli omu tebaddamu kumpuliriza bantunulira nga wonaatunulira oba nga ki nga wotunulira oba ekibibbi ekiri awo oba walidde enkaaga ya bunnamu naye nga njagala bampeeyo wakiri eddakiika 2 mbannyonnyole naye nga tekyali ayagala yadde kumpuliriza era bwe tuva eyo yaŋŋamba kimu njagala ssente zange saagala kirala tombulira byesitole byammwe buyaye bwammwe kati ne mugamba tukwate empola naye ebivumo ne bisukka kati baba omukyalo bapikangamu kimu ffe twabagambanga ababaana bagenda mu Kampala bafuuka babbi bafuuka bayaye twabagamba nga temumuwa ssente kakati oyo omubbi gwe muba musiba mwennyini biki kati ng'oli ankubira njagala ssente zange mu nnaku 2 nenkubira Grace Kani nemuganga ke waganya okuyimba wayo ssente z'abantu baivawe mbadde eriniye nti omuntu ayinza okulaba wano mu mawulire n'agamba kati alabisizza munne naawe kubyamu akafaananyi alaba TV mwana wa maama nga ssente za covid waziwa omuntu gwa 10 guguno tuli mu gwa 3 tazisasulanga muve ku ssente z'e Kampala ze tusobola n'okkuba ekidiiru ziri za mu kyalo gye bamala buli omu okuŋŋaanya bwakuŋŋaanya okitegeera kakati we nalaba pressure esuse ey'omukyalo neŋŋamba omanyi okujjawo eno gap bano okulowooza nti nze nakolaidinze nakanyiza ne Grace tulye sente kambawe enamba ya Grace babe nga basobola n'okwogera naye direct nembawe enamba ya Grace Kani kati ekisinga okuluma ka Grace Kani ate wekwogera nabali ate kabajerega bujerezi abaddamu bubi kabavuma buvumi banange temunjakira munkimanyi mummanja naye era simwe mwekka ababanja okitegeera kuba bali bagumikiriza nabaga mumanyi tukwate empola jukira we nalaba obitabuse nengenda ku poliisi nenzigulawo omusango ne bampa reference we twatandika omunoonya olwo bandagiridde nejasula eyo simanyi nateete ku kizimbe kya Aji Makanga ekyamakanga nekadduka yeewaka nakaddukayo nga tekakyasula yawo netuliridde Christmas nga kawetaawe tugende ddawo mu kulonda nga kadduka tekabeerayo ng'olwo tumuli ku ttaya kagere ku kagere tulina omukwata sasule sente z'abantu kati ebyo ebyagira anemyo kwakyatulemyo kwata abuza akoze eki tuba tuli awo Shonga nankubira essimu ate kati malanga tukyali n'omukulu akyatunyonyola ku nsonga za soko okubaawo akyatunyonyola ku nsonga za Grace Kani obula nyina erinnya teryebulidde ddala kati simanyi lyagiramu wadde njagala tuvuge mpola ate sipiidi tulaba ate yabiyingiramu biti ate omukulu Shonga ye ngamba tesimusuubira mu mboozi eno nange nali simusuubira era we yagikuba nali mmanyi oba mufere Grace Kani abuze Shonga kkubira Shonga apati Shonga gwe tumanyi oyo Shonga oyo mbu omugagga oyo nze nange nali simumanyi namulabanga awo ku TV abadde bawafu washasha Brighton gweyogerako oyo kubeera nabuuliriza nabuuza yankubira n'akubira n'omugole kuba omugole yali atabuse kati ng'oluzani amuwa ennamba ze era oyo Grace ye yazimuwa atano Grace ye yamugamba nti obuyaye butabuse sekyasula waka Shonga kitegeeza mukwano gwa Grace Kani
ate era abalabika era bagattagatta ebintu byabwe kuba kati singa si mukwano gwe lwaki yandinkubira zize waba ne ssente ziba zize okitegedde ate lwaki tazituwa Shonga yankubira nga nze sirina namba ye nga nomumanya nakoma mulabako ku TV Shonga nga ngamba yegwa mukunja atasera konze yenze kitange yenze Shonga konze kye kiganye muzeeyi njagala kumanya ku nsonga za Grace Khan konze kati nali munyonyola olulondo akambe ndozera nga bumanye byabagagana ngamba kati nga mubanja sente meka konze mitwalo nkaaga mitwalo nkaaga okay kakati ngenda kuzibawa omusango muguveemu ngenda kuzibawa teyanganya kunyonyola era nange nakimubuuza namubuuza ddi nangamba mumpe mu wiiki eki yankubira mu January wa guno omwaka mumpe mu wiiki eki konze naye mukama wange nze sinze ntaddewo nnyo pressure naye omugole ne mukyalo bandi nangamba no sente ezo mugenda zifuna ate n'ekirala ezo sente abantu bangi babanja ate n'ababanjibwa bangi ngenda zibawa Grace ekyo si yakiŋŋamba Shonga yakiŋŋamba kati Shonga aba yakava ku ssimu nali sinako eyatime naye nga wenfuna eyatime nja kubira omugole mugambe ekiriwo kuba omugole namubuuliranga nti tuli ku step bweti kati mba ndi awo omugole nankubira nangamba omukunja Shonga ankubidde essimu konze nanga ankubidde aŋŋambye omusango tuguveemu nti agenda kutuwa ssente ne mugamba mugole toloba okuva mu musango we muŋŋamba okuvaamu mubanga abaŋŋamba ŋŋende ku poliisi njijeyo keesi wemba sinafuna sente cash tusobola kuŋŋamba kujjayo keesi basooke batuwe cash tujjeyo ketuwithdrawing omusango wiiki bwe yaggwako naffe tetwali babi nga tukubira Shonga essimu ate Shonga nga essimu azikwata Shonga nga takwata ssimu kakati ne tukyusa essimu endala ne tumukubira n'akwata nambuza ani ono konze yenze omukunja atasera taata wali oŋŋambye ogenda kumpasa okay kakati amabanja nina mangi era kakati nsobola n'okubira screenshot abamanja oba mbawe cheeke naye nemugamba muzeeyi nze saagala bya cheeke sibitegeera na bulungi nnyo ebya cheeke ebyo kuba nange we nali mpase Grace Khan sente samuwa cheeke kati we munziza mu cheeke ndaba oluzungu luba lungi awo lwakuba nyinza okuwa cheeke nga tennamakiwalinga kwegamba olulimi olwo olwabagagagagolwo lwesitegeera ate nze neyagalira mu mbeera yange okitegedde ate wamugambye n'ankaaga naye gibeera nsaawo anti nekumiri wamwongera olyamee yeryajjuza enkaaga walijjukire yeryazijjuza kakati omugaga nangamba sente ngenda bawa naye covid yakuba ensi yonna nga namwe mubiraba buli omwaka asitavinga simwe mweka naye ngenda bawa sente konze ndi taata mumpe mu wiiki emu wiiki newera ne tumukubira era n'aleeta ezo sitole bannange simwe mweka ababanja naye kakati ngenda bakolako ate simwe eno mugikuba nga ndi bize nga njogera ku WhatsApp era akadde konna mba njogera n'abakulu naye kakati kati ate omugole nayongera na kati ekyatabula omugole Grace Khan akyala kubukedde mweri ebbanga nga batubuzaabuza ebyo kati jjukira bo bamanyi mbuze ensula ne Suna Beni which is not true okay Suna Beni ta muzeeyi waffe mu bidongo bino endongo y'ensasagge atubeera mu buli kimu naye sisula naye kati bo we baalaba bamanyi ndowooza buli ssaawa mba ne Suna kati we baalaba Grace Khan nga ne bamulaba ne bamuwulira ku radio ne bamulaba ne ku TV nagamba tumulabye ne Suna Beni kyokka ne mukunja abeera ne Suna Beni kakati mukunja mwekobaana ne mulya sente ne Grace Khan zikugaggawaze ebigambo ne biba bingi mwana nange ku mutima biba binnuma kitegeera mbwe singa obadde tomudifendinga nga temwazirya wandibadde awo omukwata nendaba nga ate pressure ekomyewo nenkubira Shonga nemuga muzeeyi abantu nga banzisa pressure nangamba nedda bannange simwe mweka ababanja Grace Khan amabanja ga Grace Khan mangi era ndi gasasulako mpolampola ngenda basasula biki kati asasula naye ngaani sinamba kutegeera nga muganda we nga mukwano gwe oba ye manager we kati
ngeri gyamusasuliramu nzibu yakunyonyola nange yannemu tegeera naye wenna abangitegedde nja gibagamba simanyi ngeri gyamusasuliramu ayinza oba Shonga muganda wa Grace Khan tokimanya kati njagala kati okutuuka wano olunaku mulundi gwa leero mbeera ki ebaddewo Grace Khan wadda kunemuwulizaako anti kati bwe nalaba basusse okumbuzaabuzaye nga ne Shonga alabika ebya ssente biganye kubanga Shonga mugagga oba nze mpulira bagamba mbu mugagga musajja mugagga kati wongamba nti oli mugagga nga tokusobola kukwata mitwalo 6 kugisasula abantu bawa mukyala abadooba kakati nze obugagga obwo sibutegeera nabwo ekyokubiri woba mugagga obugagga buba bubu let me be straightforward we nakola story esooka kuba nabagamba kati ndowooza ebya ssente biganye nja bamulisa okusinga bali ab'omukyalo nze okundabanga eyalya ssente nja bamulisa ate Grace Khan nakukubira essimu naye nkugamba nze sitera vaayo mu mawulire nange soogerayogera nnyo naye bwenvaayo mba nvuddeyo abantu bali bwe bakukubira essimu gw'obagamba tebategeera naye bategeera abo abantu b'omukyalo we bakuŋŋanyiza essente zo ne bazituwa baba bategeera ate nenkikugamba Grace Khan we naavaayo mu kamera tojja byagala okitegeera kati we nakola interview yasooka ku TV ne babimbuza naye bagamba ekituufu kiri bwe kiti banzisa pressure baagala ssente zaabwe baganye zisasula Shonga nziza mukina nziza mukiri Shonga nankubira essimu olwalaba interview bwati gw'omugonja atasera ye gwani oli ludda we saawa eno njije ndagirira saawa eno wooli gwe weeyita ki ndagirira wooli nzije kati I want to make it clear you Mr. Shonga nze ne woba oyagala kunzita nze nayagala dde okufa ate oba nnyambye na bulungi okufa ate lwaki sikyogera okuttibwa omwavu Shonga nzita mbanga Yesu mba nfiiriridde bantu famire yaffe yonna n'abeebukunja n'abawagizi bange bukunja Kampala Masaka buli omu omuwaayo akamotoka nemmanya nti omulambo gwange abantu bagufunyemu Shonga jangu onzite bakutenda jangu onzite embeera makindi ekitange jangu onzite wotuuka ku mubala kakkirira ennabisaalumu awo mu geta awo empowa jangu onzite nkugondezza namu sirina byentya naawe toyinza kuntiisatiisa Shonga mugagga weeyo nze sikubiranga ku Shonga simu sikubirangako Shonga simu n'omusango oguli ku poliisi temuliimu linnya lya Shonga naloopa Grace Khan kuba gwe nawa ssente singa nali mugwi wa ddalu nali ndoopa neteekamu ne kitonsa naye ne kitonsa saamuteekamu mu musango kuba simuwanga ku ssente which means mukulu Shonga ntegeera bulungi sinywa mwenge sinywa njaga mbeera kwalaali ate ne wembanji nywa ntegeera bulungi sikuvunaanangako wonkubira nontiisatiisa nombuza ne gyendi amaanyi g'okozesa onnoonya wendi lwaki togakozesa kunsasula leeta ssente z'abantu weziweeyo ogenda kwerabisa mukulu okitegeera wontiisatiisa okunzita jangu onzite Shonga jangu onzite oba bakugambye ntya nnyo okufa jangu onzite kale banange ensonga zezo Grace Khan banange bamuwa akasente nabanga atakola ki natatuukiriza natayima ku mukolo ate naagaana okukasasula Grace Khan yonna mukwano ensonga zino zonna kyemanyi zigenda kutuukako babifubaga bw'osobola bwobanga ddala ssente zino wazikwatira n'ozirya kubanga tulina okukuuma ekitiibwa kyaffe ng'abantu kubanga enkolagana egenda mu maaso nti omukolo ono singa bamuwa ssente osanga n'olala ajja kuwa omukolo Grace Khan bali avuma bavume twakuwa akasente ke banika kwata okaweeyo mu buntu bulamu bwa toyimbye munyonyole ate omuwe kubanga ekyagenda okuwa omukolo banange atubadde n'omukulu njagala mpozi okutuusa era ensonga endala buli muntu yenna banange omuyimbi naddala kino kikkakatako tokwatanga ssente ya muntu nga togenda mukolera kubanga mu butuufu enkya tajja kukubira ate kati bwe weerabisa bwotyo olala bajja kuba tebakyakuyita erinnya lyo lyoba ofedinza ate lyozimbidde ebbanga eddene fano kulani Urban Media tuvumirira nnyo obutasasula wabula Grace Khan yonna gy'oli vaayo okiriyalinga ensonga eno oba si ekyokwata ssente z'abantu oziweeyo mu bulungi then osigaze erinnya lyo nga omuyimbi tubadde n'omukunja atasera Zajja Sindalavi omuntu wa bulijjo Monday to Friday ku Record TV Business Insights ate wanakula ne Urban Media buli twatera banange video zaffe mbere nga mwongera okusubscribinga musharinge mutrikinge olw'amawulire latest news n'ebintu ebyenjawulo business byonna tuyogerako ebyobulamu obwa bulijjo njabagamba nti nkwagaliza byenjagaliza mukwano bye